Obuwanguzi tebupimirwa ku biki by'okoze okusinziira ku balala bye bakoze. Abantu bangi ku mirimu gye tubeera n'eyo gye mubeera eyo gye muweerereza babeera mu kuvuganya balala kubanga baagala okwepimira ku balala. Olina okumanya nti buli muntu alina olugendo lwe, toyinza kwepima na mulala kubanga tomanyi gy'ava nawo gy'alaga. Oyinza okwesanga ng'obasinga okubeera n'ebintu gwe by'olowooza nti bwe buwanguzi, kyokka nga bakusinga okubeera okumpi n'okuyitibwa kwabwe. Ekyokubiri, obuwanguzi tebuli mu kubeera waggulu w'abalala, kubanga bangi abakuli wansi bayinza okubeera nga bawanguzi nnyo n'okukusinga olw'ebyo bye baba bakoze okusinga ggwe. Ekyokusatu, obuwanguzi bupimirwa ku by'okoze okusinziira ku by'osobola okukola. Kino mu Lungereza kiyitibwa potential oba obusobozi. Omwana asobola okuba nga yakulembedde banne mu kibiina, kyokka ng'obubonero bwe bwa wansi nnyo, okugeza nga ku 10 afunyeeko 4, abasigadde nga bali wansi we. Tayinza kwewaana nti muwanguzi kubanga obusobozi bwe buyinza okuba nga busingako awo. Enjawulo eri wakati w'ebyo bye waakakola n'ebyo by'osobola okukola kwe tupimira obuwanguzi bwo. Bangi abalina ensimbi n'ebitiibwa, kyokka ebikolwa byabwe biraga nti si bamativu ne kye balina. Buli kiseera babeera bayaayaana mu nda yaabwe, ekireeta omululu n'okulowooza nti okukuŋŋaanya ebingi banakkuta, naye ne kitasoboka. Kino ky'ekika ky'abantu b'osanga nga balina endowooza nti buli kirungi kirina kuba kyabwe, abalala bafuna, bo bamaze okufuna.